kitegera juka abantu babeere no nga balooza oli eyo oli bulungi kumbe gwama nchi oyitamu nga goma mu Dubai enyize nentuko saba basajja bankwate bukwasa bakwate bache bankwate bantikke embera akunyige Dubai noga lwatu wetwala ku police police zogenda ko bagamba ddayo wote batukwaga tunakuno tulikwata police serious genda okole wetwala ko ku police bampa transport price ne kwa transport bampa transport balinya taxi go look for job chikawa ngwina kola ko interview muvubuka ya police ne mukwatirawo ne mutizaawo ine kisima owetwala bayinza okuzza bagamba genda okujja ko nga togenze kwa awiru ku immigration eyo nabaganja kudda waka ate kati ennaku zino kitokota batikka bakwata bade mukomera twatukana okuyanga brangiti tezikyamala infeso nga tezikyamala akataapu wandi kugambe akataapu ke kalwankali akasikategeera akataapu ako kabera mu toyi olwa toyi wano batu kuno kotuula olukana akagunja akabeera kawo akataapu akabeerawo akabaita akataapu mwana agenda nakekuba na kekubeno juka kaba ne pressure kaba ne pressure ya amaanyi kati yo wawuli anti ayagala ngagenda kataapu abana benjogako be baba ne batawa off naye mwana abanga bamwa off akataapu kamazisa kamazisa tekasa kuonona obunyogovu tekasobola kamazisa akataapu kamazisa talekida kataapu afa tuka ajja kulaba interview akana akataapu boyino kambererawo ko nange nakola kakataapu kambererawo nnyo abaana bali mu makomera e Dubai bangi n'abaana abalina abaana gye bali nga bazalireyo bazalira Dubai naye bakwata babaga nti nina omwana wo nga bamukuleetera n'omuyonsiza mukomera e Dubai ate nga tebakwana kasengeko n'omwana abasula mukomera mu mpewo mu esse eyo gy'olaba ekuba osula n'omwana wo mukomera yes kati mwana nga amuzala Munnayuganda amuzala Muwarabu Bannayuganda twaniriza Joseph Ngoma mu konsati esoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 July 2026 Tickets za mitwale 2 emitwale 5 ate meze y'abantu 8 ya milioni 3 tickets ojazisanga ku caritickets.com Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle kwa noti 75658 kino kyetubadde tulinda Joseph Ngoma mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse aludenga konko n'endongo ekutte ku mitima gy'Abannayuganda gendongo yenyuma eyimusa ekuwa essuubi agikubya mu style y'omulembe kati ategese ekitabangawo twagala Cricket Oval ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa ono mumanyi omutegera bulungi King Michael wuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalurabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel ategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Faisal Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Kamiye Steven Kutusako Friends
Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomya mu season ey'okubiri. Ekyali omwaka ogweddemu akiraba. Ate omwaka guno tukireze mu style mpya. Fireworks mu bbanga. Abayimbi bonna first class. David Lutalo, John Black, Ruden White Kabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo Obutiti, Lady Pazo Lunabe, Baza, Chris Evans, Suno Ben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdumurasi, Maulana and Rain, Henry Mwante, DJ SM, Wakada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasugu Nesharomba, Kantu Nation, Kagwa Gulebidabo, Mulio Bukali, Yalani and Gato, Bomba Salon and Sansa, Emi Friends on Evigendera Co, Nebidala, Friends of MC Mayor Vena Tuguera Committing Point Ganda, Kumina Munano, Gomusavo, Come Pyramid Mokaga, Okingo Mutawam Twalo, VIP Mitwale Bidi, Hademeza Kakade, Ngibi Wagidwa, Tula Africa, Jolo Quite Properties, Gibbs Bridals, Sanong and Sun Shoe Center, Natty Hands on School of Skills, Buganda Kombucha, Viva Organic, Rosemary Beddings, Tim Timbekare, Zambia Furniture, Top Prime Machines, Dr. KG Beddings, Balloon Power Center, National Home Health Services. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall atona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwalu kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Rarit. Okay. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Omanyole ku Shalom 256. Ala naba subscribing, kindly twegatte ko ate gwe subscribing, nkujukiza to turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Sing for the first time ngakanda bagusoka inze Shalom Haddad Kawesi era ngole ku Shalom 256. Obulemba kuseti bakonzeka mbako naffe aba Shalom Health Services edoli abasajja lisangibwa Kisasi ku the village mall osanga Shalom wao aliye mubende abajjukira taxi park bamenyawo otunawo pick up point twine Ntinda wano ku Musana Plaza tuna pick up point tunawo na emitiana ku muziki ky'omukulu tuna pick up point Shalom Health Services daga aferita ku kisawe lituka munsi yonna bobanga olina ausanga zikusumbwa olina sinuses olina allergy olina body the boosting olina tuna weight gainers ensofe nnyo ate nga ziri organic agalo gejja ngoganyala nyongere ku mubiri 0705271973 nawe agalo sala omubiri ngogamanya kendeza mukongeze tuna by weight ali ku 0705271973 nawe agala osala ngogamanya galagejja nesagala njagala kusala lubuto lukaloka saga asambiri gonna tuna tummy trimmer akola ddala munaku 21 ku 0705271973
1973 abasajja ina ddwaliro lyammwe Shalom Oil walyangira ku size Shalom Power ali sajja Avenue Master Musango Musenge abakyala Nairo Avenue wammwe mpola ate abala bannaffe basaponsor baffe ba Semton Construction Company Limited basangibwawo Nabbingo Kampala bazimba amayumba bakuba plans amayumba balina ebitu bya doya balina interiors bwito natural kwata kuzimba nebyo mu nyumba kwesa ba Semton Construction Company Uganda Limited okunawe simu eziri awo obenga ate munange oyitawo ate nnene kwa bajukiza abantu bafera aba Airtel star 85 star ngola bakalangawo obengo wangula sasula sente ngokwesa Airtel Pay obengo wangula ebirabo dala onako lwalo sinze kakusina bagamba buli lwakubiri tukola story yo community stories twaluwayo tukola stories zanjawulo zikwata ku bulamu bwamwe eziwangalya mu kituncho gyokolera nawe nagwaliye ngo na story tugamba ku Sham 256 tagina fe gamba yo story matters tokiza story yo kujituulira oba kusirika jangu kuba ku 0705 27 1973 totuleo nga tulina story your story matters olugero lukulu nnyo tukola stories no buli lwakubiri tuziteekayo story nga ziva mu kitundu kyo wowangalira ne wokolera lero sirinzeka nina Sean ne tukwesegali amanya gaffe galige galiwa Nabira na kitende wa Lugave abadde Dubai okumala emyaka 5 paka ebamu deportings omutikke ne bakudeportinga n'okomawo ku butaka sasa okula Sham 256 nango basanga tebale kueleza tugeza ku mutulabe Dubai badna nkulaba nga tuna notification wasa notification ye bino byenjagalira ddala nga buli kentekayo oba oliawo nga kazi kaba kazi nenzirukirawo eza tubatambuliza emirimu eyo ebweru w'eggwanga eyo mutambuliza ku mirimu tuta stress mpola ogenda mwaka ki Dubai nagenda 2 na nsonga ki ekutwala bufumbo nga buganye manyi katamba kusanga heartbreak kasita obufumbo bugaana nga mugamba funa akatabo kasita ako omusajja ng'afuna akatabo kyo kyakutwala Dubai in the first place Dubai nagendayo okukola naye yajjanga option kuba nasooka nengobako kubyogenda Canada ebanfera kati nembera nga sina kiddako bakufera batya ogenda Canada bampa fake visa bagamba fake visa batya bajimpa naye nga omanyi nti oba ogoba ebyo ebintu oba okukuta kwegamba nga toyagala abantu bamanye kwebuuza maybe sometimes senga ali oba webuuzizzaako abamu babimanyi so natuka nali mbigoberayo Kenya omukano gange connecting eyo ku basajja Kenya abasajja abakufera kati ne bampa fake visa nze naye yayise wali okwesa kampani oba muntu wa bulijjo kati nze nali simanyi nti fake visa otegeera otya nategeera ku kisaawe Entebbe wanaaba n'okunaaba nnyumiza olunaku olwo nenoola neza tiketi bali bakugyeko sente nga mmeka eza tiketi like wonna omugatte okufunira visa biki ebyo ndowooza naweza millions nga 14 zawera 14 millions nga bagenda kufunira mulimu e Canada nga gwa sente mmeka omwezi bali bansuubiza nti mbasa ofuna omulimu nga nfuna millions nga 8 buli mwezi nga wali ogenda kukola mu Canada nali kuba bali bangambye nti ekyamangu okugenda mangu mbeera nga ngenda nga student wano nti nvawo nga student n'omusajja nandaga nti anfunidde university eyo gyengenda osomeramu nga wano wakoma mukyala kumeka ano namala 6 mala senior 6 actually nagendako ku university naye I did not graduate bangi abasinga bantu babeera okukoma n'akivaamu kati nga bagamba singa ogenda nga student
ogenda kuba oyitawo ngenda kuba mpitawo. So sajja na byantwala ndoze emyezi ng'ena ambigobako paka yang'aba visa ye efulumye nengenda e Kenya nenjiraba kati tabu yajjira wano nti ebiseera ebyo ennyonyi yali festive season kati ennyonyi nga baziseera nangamba naye omanyi oga kulinnya biwagu ojja kulinnya ova Uganda otuuke Kenya omufere nga yagamba ova Kenya ogende Paris then ojja kuva Paris paka Canada. Yakufunira nnyonyi ki? Yali anfunidde Emirates. Kati yasooka n'anfunira Emirates n'agamba naye bagiseera. Oyo omufere? N'angamba kati nina kulinnya Kenya Airways. So sayina ssente naye olw'okuba nali njagala nengezaako okwewolako ku ssente nenfuna tiketi baali baŋŋambye 5.5 yaliwo eya Kenya Airways ngenda kulinnya layisi. Wano wali okola before suggesting to go to Canada? Nali ku kyeyo. Waliwa? Naliko eyo Saudi. Kati ne okola visa byeddu okuferera e Canada already wali Kadaama? Ng'okola mu kiyumba oba? Nali nkola mu kiyumba naye nga leave out. Leave out kyeki? Nkola mbabweru. Mwonna w'obeera mu bed space? Exactly. Okay. So naakulukira ddiru mbu osobola okugenda e Canada? Naye nga nkomyewo Uganda wano. Obusente bwonna bwe nali nkozeyo era bwe nabuteekamu ne bunsala. Kati kati ne ebyo bya Canada byagaana nefuna option. Kati bakuwadde fake visa opakinze ebintu osimbudde ogenze ku airport otuukawo? Naku check-in nali ku check-in. Kati nga bansaba visa mukazi nakebera nga visa eri fake. Nagamba ki omukazi? Nangamba ino visa ani yagikufunira nemunyonyola nangamba eri fake lwaki teweebuuza? Tewakaaba? Nagweddaalo Shalom. Nagweddaalo nadda emabega eyo embeera yandaga mikwano gyange emituufu n'egitali mituufu. Nga visa egaanye eri fake? Natuulaawo ku airport olaba eno emmotoka gye checkingira bawengereyo pasipalamu awo nsooka nentuulaawo okumala ssaawa nnamba naye nga sibitegeera. Kuba nogenda nagenda ku booda ate nga wa booda agenze nga sinadde 10 ekinkomyawo e Kampala. Kati nenfunawo option e Dubai era Dubai nagenda direct. Kati bwe bakebera visa laga visa ye eri fake ati wagezaako okukubira ono yagikufunira? Yali yambulookinze dda. Kuba ndooza namukubira namanya nti mukubira nkitegedde nambulookinga buli wamu. Okyamuwuliza? Saddayo kumuwuliza. Saddayo. Oli ku airport ku check-in bagamba visa eri fake. Visa eri fake. Beneza air ticket newoze newole. Wazaako okyawo? Nevaako. Nevaako natuuka nevaako. Tandika okuwa. Kera ku makya. Watandika drugs? Natandika drugs. Kati wava okya ku Ntebe airport ng'awo okudda? Negayirira owo omwami baali anonye muwala we ne bandeetako ne bansula mu paaka noninya ebiseera binali mbeera nabweru neninya taxi awo mukano gwange akola ku taxi z'e Kawempe nengenda nemusaba
2,000 nampa ne nnya taxi paka Nabweru natuukira mu ghetto. Wali obeera watuukira? Natuukira mu ghetto. Awo nno we nali mbeera kyamu oba tolina ssente mwana abantu bakyuka. Ne nali mbeera yakyuka. Embeera yakyukira ddala nga tebakyakulabawo. N'akamere ng'okafuna. Lutalo. Nali walina ssente anti nga breakfast ekusanga mu buliri. Kati omuntu aba talina kyakufunako. Embeera weekyuka naye akyuka. So nentukira mu ghetto mu bakyali bange. Akawana ba ghetto baane trulavu. Baagala omuntu baagala ddala. Tebakwagalako nti oba olina ssente oba olina ki naye. Ona ghetto muwulira ekizibu nga talina kyakuyamba naye takuvaamu. Akubeererawo n'akugumya naga bijja ttereera. Kyo kijja kuggwa. Guma. Nga nze nafuna stress nefuna depression. Nga teyali Katonda. Kunzizangu. Kati onobeerawo bbanga kyawo mu ghetto nga tonnabagamba kati kanfunye ekyozo ky'e Dubai. Nabeera ndaza myezi 2. Nga obeera mbakyalibo? Nali nawe ensula anenya kazini wange naye nga neebaka n'ozuukuka n'okkirira mu ghetto n'otuulayo tandika okweyokya naye lwali lumu ne ŋŋamba naye ng'onywa enjaga n'amayirungi esigala tewalina mwami? nali sirina mwami. Naye olwa stress n'ebirowoozo nga kanyako kukwesa ku drugs n'erabira ebizibu. Ate nga nze mba naye ebizibu mba saagala kale bantu bamanye ki kyempitamu. Kati ghetto yankolera nnyo nti kuba n'emikono gye nali gyennyini gye nali nnina gyatuuka nagyo ne gyefuula nti kati nga balaba oweddemu nkitegeera oba tolina kyobagattako oweddemu. Essimu yali evuga buli kanaku ate wakyali omuntu n'ogwakkubira n'omulango oyinza n'omukubira n'alowooza ogenda kumusaba n'agiggyako oba n'agifuula bbize. N'ogatta kati n'otandika ossala amagezi? Ne ŋŋamba ka ŋŋende Dubai. Dubai nagenda direct. Okozesa agent oba? Agent gwe nakozesa ne ŋŋenda natuukira direct mu kiyumba. Nimalayo emyaka 2 naye nalwala. Banongoose ebbeere. Banongoose ebbeere nalwalirayo ne banongoose ebbeere. Akasenke nali nkozeewo era Mukama wange yakozesa okunnongoosa. Temwali ku insurance? Ndaba obulanga ku TV nga balanga tutwala abantu ebweru nga bagamba tukutwala ebweru kuliko neza insurance. Kisinziira kirwadde ekishalom. Walina kansa? Kansa yali tannajjamu nayambibwa. Ebbeere lyalwala ki? Mune nali awo nga nkola ngimugjamu akayinja nga nkawulira muli neŋŋambako boosi wange naye kati nga bo bamanyi obanyonyola babeera bagamba drama toyagala kukola. Abawalabu bababa mama wali okola wa mama Meyiga Sharifu bwe yavumanga atusangamu eggaali ama tugende kati nendwala ebbeere netandika okuzimba nelireebeeta paka wano. Ebbeere lyalwala nelireebeeta paka wano nga lyesikalidda wansi? Nga lyesikalidda wansi nga lizimbi nga likuluma? N'ekintu nekigejja nekyeyongera muli munda nekigejjira ddala nga lizitowa naye nga tolina okukola ng'olina okukola. Ng'oli mulwadde naye ng'okyakola mu kiyumba? Yes. Nga bo tebatera abalabu nti oli mulwadde gwe tukwesa mulwadde? Nali omukazi era mama yamala kunneetegereza nnyo n'agamba naye omwana ono ebbeere erimu nga ddene.
ko yangamba nti no simanyi bbeere limuluma bikoze bitya namugamba twala omwana mu ddwaliro bantwala era abasawo bamuyombesa nnyo bamugamba lwaki olinze omwana okutuuka kweno embeera nga tomuleeta nagamba nzi nali manyi alimba nali mumanyi tayagala kukola so eyantwala ndooza namala omwezi mulamba nga bakyanoonyereza kiki solution bateekako mu mashini mabeere gonna ne bagasalako obunyama bakebere oba kansa paka batuka conclusion ne baŋŋamba bagenda kunnongoosa bali manyi bagenda kulisalako naye tebaalisalako bannongoosa bunongoosa kyenkana egyo emyaka 2 gyonna gyali mifu kubanga sente zanjanjaba mukazi yagamba sina sente zigenda kujjanjaba oba oyagala kulongoosa olina oteekamu nenteekamu ne bannongoosa teyali musiraamu omukyalo yali boswo ali musiraamu tebasaddaaka nga basaddaaka nnyo ne mu Africa mukyala by'okusinga lwaki yakikola n'asaddaaka my dear si bonna nti bakisobola tegeeza eddiini y'Omuwarabu bw'ekoma ntugirako ku TikTok naye ne batukola kugera abantu piraawo babi Abarabu babi kati nno nze kinaze nti Omuwarabu mubi mbirabidde maze nakuyingira mu kkomera Dubai nga abantu bano kati n'emyaka 2 giweddeko zonna z'okoze zigenze mu kujjanjaba kati obwasigalawo obusente nengambako mukwano gwange nemugamba badde sagala kudda Uganda kuba sina sente naye nandyagadde nfuna omulimu wa ewalala naye nga si kiyumba kono kange oyo naŋŋamba ayina gaayi yateranga omuwa abaana naye agent asobola okunnoonyeza ki omulimu kati jjukira wano njoza nagenda omuganga mbuzayo emyezi nga 2 okumalako contract y'omukyalo oyo ye wagimalako contract kati anfunira gaayi ankonectinga ku gaayi agamba ojafuna omulimu nga mbuza agamba mulimu kino muganga njagala security nga security wakabeeyimu nemugamba sente mmeka nanga ojja kumpa $4,000,000 akufunira omulimu nemugamba kale nangamba naye wemba serious sooke muweerezeko millions meka nga 2 nemugamba kale samanya naye yali muyaaye ntuuka okumalako contract omusajja mukubira mugamba kati mukama wange abadde akkiriza nte naye omulimu ki weeguli nagamba omulimu weeguli naye sooka okoleyo ka visa ka myezi nga 3 kakubeeremu jjukira eri Omwarabu abakuwa cancellation eba ya mwezi naye omukazi ogwo omwezi yagunkozesa mulamba n'atakusasula yagunkozesa nga tebakusasula yansasula ogwo omwezi wange kati gayo nomuweereza ssente ntuuka nfuluma ebweru gayi muganga kati nfulume munaye ki ekiddako omulimu gwe waŋŋamba olwo nno amaze antaddemu n'ekirowoozo nkole visa ya myezi 3 n'engikola ntuuka gayo mutuuka ebweru nga gayo ate nga n'omulimu weeguli nga tomuwadde ssente zo nga temuwaddeko nga tewali mulimu talina kye yali ankoledde kati nondabira life e Dubai nebitabuka byatabuka kiwe nze nasooka ku union namanyiyo buli abagiwogera naye sigimanyi union erieta union nasulawokko ng'embeera eganye banyaganya bakuŋŋaanyira gyata union metro station kati nfuluma ebweru gayi talinaawo mulimu bizange etambula bizange bayakatambulako ndooza emyezi 2 ne wiiki nga 3 nenfuna omulimu ku ssomero yabazungu housekeeping yabazungu liri abamanyi Dubai bamanyi yo Allen Road
housekeeping. Kati abasajja nga baŋŋamba okukola employment soko yongeremu omwezi gumu. Visa endala. So okukola employment visa kubanga jukira visa nga lesigaddeko wiiki obudde buba tebubamala. Oli nga tokyamuwuliza. Agent. Nga mukubira amasimu muweereza message. Taddamu. Dwali lumu n'aŋŋamba oba nti omanyi shoni soko ogendeko ya layini nina ekiyumba kye nkufunidde bagaba nusu 10 naye ogira okolayo. Namugamba naye Rashid. Nusu 10 zasemeka? Ndoza milioni emu wano. Kisinza ku exchange rate. Namugamba ate nga kati twabiteesako Rashid. Nti nzireyo mu kiyumba already nekyembaddemu nkoledde mu bugubi okumalako. Nga kati oba toyagala bireke. Gwamanyi. Mpulira. Ntandika kupanga live. Nyendayo ku ssomero banga nyongeremu visa nezongamu visa sizina. Sona ngogenda kukola ki? Housekeeping. Kulabirira abaana? No, housekeeping obanga cleaner. Mbakita housekeeping. Yes. Kati abasajja mbagamba sina sente. Visa gwako nyingira ndoze nako nga 10. Naye ng'ennaku 10 negayira ekyala ne mugamba sina sente naye mama musobola okumpa sente mumpe nde nyongeremu visa mujasala ku musala gwange. Tebaali babi ne bampa sente. Bampa sente za visa ne bampa sente z'okusasa overstay y'ennaku 10. Kati tabu yajjira wano. Olw'omukazi gye nava mu kiyumba juka itayagala nveeyo nga ngambe ayagala anyongeremu nusu 10 nsigale nga mukolera. Yali akuwameka? Yali ampa 10. Ye milioni mu Uganda? Kati nga nyongeramu 10 eba milioni mu emitwalo 10. Netugaana okukkaanya. Ekisooka teyali mulungi. So oyo yantega akakodyo yaŋŋamba mbu okuva ewuwe mba nina yalina okunkolera visa y'emyezi 3 eraga nti nvudde mu mikono gye. Sikyali ku visa ye kati awo neŋŋenda. Kumva omusajja gwe yafuna ndowooza ali annindirira nti wengula bwe nti mu overstay ankube abusconde. Abusconde ogimanyi? Kyeki? Ebanga baani naye oba tosobola kufuna visa. Ate n'okugijjamu eba ya bbeeyi. Eba ya bbeeyi. Kati bano abasajja mpadde sente ngende nsasula visa nsasule ne overstay. Mala okuba sente bali abasajja ba visa. Jukira visa oba tekomyewo tobanja. Bamala ennaku nga 3. Nkwata essimu mbakubira mbagamba visa yange nga sigiraba nga temuginsindikira. Baŋŋamba byazze bubi bakuba abusconde. Shalom obulamu batandikira okukyankalana. Jukira kusoma baba tebakyakutwala tebalina bagenda kuyamba kujjamu abusconde nga balina kunsiibula busiibuzi. Nakuŋŋamba kuva mu accommodation zaabwe. Kati awo nentandika life. Abusconde banga sente meko gijjamu? Nabuuzaako awo ne bangamba nusu nga 8. $8? 8 milioni 8. Milioni 8. Be nabuuza. Ate nga nabo ate nga bagamba ate era eyaginteramu ate era yalina okugijjamu. Kati nga ate nina kwogera na mukyalo oli. Newe ne sente zaaliwo ezigijjamu. Kuba omukyala namubuuza lwaki wankubya abusconde nga ate namalako contract yo. Nagamba kokirabe nagamba oliniwonge contract wange n'ogaana meaning yakikola akigenderedde. Bwe nava eyo mu accommodation y'essomero ntandika life e Dubai nga yakuyiriba mbirigo. Jukira oba tolina byogera osobola okufuna omulimu naye omuntu n'aba takusasudde tolina gyogenda muloopa. Tukoze n'olwana okole n'ofuna kikampani oba cleaning eyo ne babawuwa emyezi gyammwe ng'ena nga tebabawadde sente. Amukolera bwereere.
ate oba tolina okugenda kuloopa jukira olina okulya olina osasula akatanda Dubai twakikaluubizanga kwebaka kwa bbeeyi okwebaka Dubai maama bed space bagiseera kati sente z'akatanda zipangisa ennyumba kwa kati ojja tutuuka mu bed space ng'akawagulu ka 4,400 wakati 5 wansi 6 6,000 apartment namba lwaki otanda katanda kirina okuba kubanga ndowooza kangamenti nabo ze basasula baba balina okuzijja ze basasula eri ku kizimbe kati ddewa ogateko ddewa abalina omusasula ddewa kyeki ddewa amasannyalaze n'amazzi kye bayita ddewa so ntandika life e Dubai kiramu mu life enyize Dubai naye nga tolaga olwabewaka bakuwuliza abali eno wakulaba ku social media ayinza olowooza nti oli bulungi kyomunza famire nagivaako kuba terina kyennyamba terina kyennyamba ko n'abawuliza aba famire bagala ayina kituufu famire zaagala nnyo abali obulungi so nga tolina gweoyinza kugamba nti kino nakino embeera bweti gye mpitamu ali nekiranga naawe otya okuswala kitegeera juka abantu babeera eno nga balowooza oli eyo oli bulungi kumbe kugamba nti oyitamu nga goma kya mu Dubai enyize nentuko saba basajja bankwate bukwasa bakwate baki bankwate bantikke embeera akunyiga e Dubai nogaa lwaki wetwala ku poliisi polisi zogendako ne bagamba ddayo weteba tukwagala tunakuno tulikwata oli serious genda okole wetwalako ku poliisi ne bampa ne transport police ne kwa transport bampa transport balinya taxi go look for job kikawa gwe nakolako interview omuvubuka ya poliisi nemukwatirawo nemudizaawo yalina ekisima owetwala bayinza okuzza bagamba genda okujjako nga togenzeyo ku awiiru ku immigration eyo nabagamba njala kudda waka ate kati ennaku zino kitokota batikka bakwata badde mukomera twatuuka n'okubeera nga bulangiti tezikyamala infeso nga tezikyamala e Dubai si bazungu si beeru musajja bakati yabadde ki atikka Shalom ndabye abaana mu Dubai ndabye abaana mu kkomera n'abeeru abazungu babatikka babakwata kalinze komera le bansookezaamu ng'abaana bajjula twatuuka ffenna ne tujjula nga kafaliso kamu ndowooza mukebakako abaana nga bana mu bazungu ekkumba e Dubai nkutidde baliyita Alubasha ekkumba baliyita Alubasha gye nasookera bayita Alubasha abali e Dubai bamanyiyo tuddeyo bakwata batya twazikatwana ogenza okuteko ku poliisi wano eno bankwate biganye ozzaako ki kati kulasiti wano natuuka nenfuna emirimu nankola newankubadde nti era ate we nali nkola emabegakawo nga mu kisiibo nali nafuna ebbaala gyenkolamu mu kisiibo mu Ramadhan before Ramadhan ngwagala kukola mu bbaala mu Ramadhan yafu no before Ramadhan kubanga amabbaala tegakola mu kisiibo Dubai bagaggalawo gonna n'abalambuzi tebalina kyebanywayo nedda amabbaala tegakola mu kisiibo naye nalina ebbaala gyenkolamu kuba mu kisiibo baatuwummuza kati ne tuddamu okukola after kisiibo ate abasajja ebbaala ne bagiggala kuba bagamba oba omukyala teyalina license yali munnayuganda mu Morocco bbaala lyaba Morocco amako tabeera basiraamu ate nga omusiraamu yatunda mu bbaala nkutidde wali ngaawo ne live abaana bajja kujja nga bambadde abaya bwe bayingira munda nga bazijjako tomanyi nti abamoloko beetunda nnyo abamoloko maama beetunda okufa nnyo mpulidde mpapa pyanyumiza emboozi ajja ambadde habaya bw'atuuka wali ng'ajjako abaya ye
gatandika kati waliwo abazinyi abali nga ku live band kati nabayana bana abaze nga just baze kuteega bagagga kwetega yes bankola mu town byagibire byakoledda ssente kibeerawo ne bakiweweeta bati mwana ajja n'akiziniramu ngana amazina gamwe gano ag'ebidde gano gabazina gabakola batyako abamuloko beetunda kati ekyo kibaane bakiggala naye ndowooza bakiggalera lwa mizeejo kuba kiraka twali tunywesamu ne basayidi ndowooza basooka ne bajja ne balaba ne bapima ekifo twali tuli awo nga basazeeko ne baggalawo kati we baggalawo ntuulako ewaka tuddewo nga sikola paka oli waze nansomera ddiiru gwadde mwezi gwakomeka gwadde gwakuna mbaŋŋamba eyo waliyo gye batunda omwenge naye olunaku bakola 150 150 gye mitwalo 15 nga nguma ate nze bwe byenjagala ebyo byenjagalira ddala tugende nkole kumbe nze tayandiiramu nti obusajja buyiribyayo mulina gutunda irigali kyalomu nga ŋŋenda nkola lunaku olwasooka nga obusajja buubo nga mudduka ne mwekweka n'olwokuba nga mudduka ne mwekweka naye akakola ennaku 4 kati kolo nali nkoze nzekka mubeera kola nga muli bangi naye nga si bangi nnyo musimba layini nga malaya nze nali nkola bwe nali twali tukolawo 4 ng'omu ali wano omulala ali wano omulala ali wano mba naakateekawo box nga tonnaanakuggwamu n'osooka ompulirira emisinde abasajja badduka baali balina be bagoba nga babajjayo waggulu nga bwe babaleeta eno kyalo nalaba abasajja bali nze nali nga pulya swati nga sibalabangako abasajja abo naye nalaba omusajja kati nali ngezaako okudduka yankuba engwala enkovu kati ziwonye nengwa nempanika emikono bwenti nanteekako empingu anyingiza mu motoka awo neŋŋamba kaweddemu kyannuma naye somewhere kyannyamba kuba nali nkyagala kyamu nali njagala kudda naye nga nezikola paasi awo tusiziina jjukira kati pasipoti omunajeya yaginzibako omunajeya yaba pasipoti yange yalina omulimu gwayagala okunfunira naye nga yeetaaga commission omumanyi omuntu edubayi akufunira omulimu ale nakusaba sente za connection kale agutunda butunzi yali agutunda nemugamba kanjira nkola omwezi ogunaggwako nkole ki kusasule nangamba sinza kukoleka kutandika kukola bwoto nga tolina nakyo nsingidde nemugamba kankwe pasipoti yange nagikwata yabula nayo naddamu omunoonya omuwa ssente nga temulaba ego n'omulimu gwe yali anfunidde gwennyini nagwo gwa risiki nnyo gwaki wawo bano abasipa sipa ogimanyi masaji kati abo bakuwa obupapula nogera nga obusuula ku bizimbe oba ku mahotelo wabeera abalambuzi naye ng'olowooza abamasaji kuba kwegatta sipa za Dubai kuba kwegatta ezisinga tabeera masaji waddala baani abazikolamu bafiripini be basinga ozikolamu abakyala bafiripine tetuna bannayuganda batono teza abafiripine bano beetunda nnyo Dubai nkutidde tabeera bampi abafiripine tole nga bachina ani abagula ne babulungi nnyo babagula abapataani ababangaali kati esipaji nali nkolamu yali ekolamu bafiripini naye nga abasajja abajja obbagula be bano abapataani babangaali banepaali aba Egypt be bajja obbagula kati nga mugulanga ssente mmeka siyinza kumanya naye nga kiggwera omwo munda ati nze nga nkola gwa kusula bupapula gy'okuma osula obupapula obungi be bakasitoma okujja
era nga wotabusudde bose abanyirawo nti tewasudde bupapula gwe lwaki bakasitoma tebazze bajja ne basimba layini ku ntebe balinda oli aveeyo n'oli aveeyo n'oli aveeyo n'omuladdeyo gwe Dubai nasitole ya Dubai oba eriko patismeka simanyi nakumanya kati ntuuka omwenge bankwata ngenda mukomera kugenda mukomera nze ndabidde ebinene mu makomera simanyi abana amakomera gawano we gali nti njagala kubuuzaako ku bakyali bange nja bakyalirako Bolivia Lutaya mbabuuze oba be bakola eri mu komera n'eno be bakola gwe otuuka mu komera nga okukebera okucekinga odiyingira bakwambula bakikola mu nsi yonna nange bakinkolako nga bansibye luzira kyabadde kipya bakwambula osige bakebera wenna n'oyambula omukazi omukulu Shalom ndabidde ebikulu mu kkomera ntuuka mu kkomera lya Rubasha asangayo n'omunaala abamanyi bangi amba Rasta bakuleese naffe bamanyi kati ennaku zino Dubai bakuba kati buzimbi abaana babeera beebasa abasajja nga bayingira nga babakwata so nasanga abaana bemmanyi nabo babakutte abalala babakwatidde mu buyembe abalala bakubye bed space zaabwe nga Rasta naawoze tinzize bakusanze wamutandika nno okwenyumizaawo bansanze eno kati awo life n'etandika ey'okukomera era ekkomera nga Bannayuganda bali bangi mu kkomera Shalom era simanyi ani minisita wa is it foreign affairs bakulu abaana bali mu makomera e Dubai bannayuganda bali mu makomera e Dubai simanyi gavumenti kyegenda kukola era simanyi oba ekimanyiiko abaana bali mu makomera e Dubai bangi n'abaana abalina abaana gye bali nga bazaalira eyo bazaalira Dubai naye bakwata babagaa nti nina omwana wo nga bamukuleetera n'omuyonsiza mu kkomera e Dubai ate nga tebakwana kasengeko n'omwana aba asula mu kkomera mu kkomera mu mpewo mu essa eyo gy'olaba ekuba osula n'omwana wo mu kkomera yes kati mwana nga amuzaala munnayuganda amuzaala muwalabu oba munnayuganda oba muboggo omuboggo kyeki abanigeria tubayita baboggo yenna gw'omuzaddemu naye gwe kyoba omanya nti bakusiba n'omwana bonna basanga mu kkomera nga abanyaganda nga banya n'abaana yes era omulala naye bamukwatira yali atunda mwenge ne bamukwata ne bamutumiza omwana ne olwokuna era nalekayo gwe baleese nga ye mumanyi badde nsaba ku second floor ku kizimbe kyembaddeko nga asoba first floor naye bamukwata n'atuma omwana we ne bamuleeta ki ekisinga obbakwasa bannayuganda babangalira e Dubai buli kimu e Dubai visa oba tolina visa oba tolina byogera visa nga yaggwako ng'oli mu overstay bakukwata bakusanze katwawo buno obuyembe oba abantu abatunda omwenge ebeera nga bbaala naye ng'oli atonderawo omwenge tukayita kayembe kuba tebikkirizibwa akoko bwe bakwata n'oba olina ebyogera kiba kizibu okkuta asobola kukwatira mu kayembe byebyo era teriyo nnyo byamaanyi visa kyekisinga obukulu butaba na byogera kyekikwasa abaana kyokka enjukiza wano abantu nga 11 July tugenda Lugogo wa Joseph Nguma abeeta mu concert emitwalo 2 okuyingira ordinary emitwalo 3 n'emmeeza abantu 8 miliyoni 3 mujje twagire Joseph Nguma Lugogo awo nno 11 July naku zisembedde mpola ate nga lumu August tuli wa King Mike ku Sena Hotel
3 n'emitwalo 15 coronation concert ate bw'agala osasula emisolo government taxes kwesa Airtel money nga *185*47# obenga osasula emisolo gyonna ng'okozesa Airtel yo wonna woba osinzidde 28 June tugenda ba weekend climax wa DJ Nimrod emitwalo 25 ne million 1 emeza White Party abayita DJ Nimrod kinyumirwe nkiddamu 28 ku climax Makindi awo DJ Nimrod abayita White Party emitwalo 25 n'emeza ya million mpola bakutte oli mu komera usanga bannayuganda bangi abaliyo bangi babakkiriza okuba ku masimu okuba essimu naye za ssente era za ssente naye nga biko box mu ebiri mu komera wena kyagala okutumya bweru okuba kasobera ne ssente zo oyagala kukyalira katwali abaana bamaze emyezi 8 myezi 10 abo bakyali ngali mu komera nga bamusalira nga tebannamusalira nga alina keesi nga yakola kyo waliyo be basalira wawo batandika kusalira nga yakola kyo nnyo ekyo kati abaana abaddeyo nga 3-4 fake visa babakolera visa ate ne babagattako abantu kati oli omuwala n'agamba nti yakola visa ye ate ne bamugattako omusajja nga baga nti bbaawe ku visa ye ne bamugattako abaana babikola bakola visa babikola oli n'omuwase nakola visa yo nakwa ID eyo ne ID eyo nakugattako omuntu omulala nga tomanyi nga tomanyi so kale polisi ekwata olina bitebya ono yaani omuyita otya ogenda okusanga omuntu tomumanyi baba bajja kukusiba paka keesi yo wenaggwa ndese abaana 3 nga omu abadde myezi 6 mulala ali myezi 10 ne obabuuza kapiteni kakiki ekiddako agamba mulindeeko keesi zammwe tezinnaggwa naye inshallah you go home so abaana gye bali buli omu n'emisango gye waliyo bakadaama nga babaloopa boswe n'amuwayiza nti yamubba ne basiba jika tosaawoza na Mwalabu ye waddemba okusiba ebbanga lyonna ly'aba ayagala omugagga akuwaayira yes ne basiba naye mmanyi omuntu agenda Dubai obulamu beera buteredde kumbe n'obwavu gye buli e Dubai waliwo n'Abalabu abaavu e Dubai naye nga si baloko oloko kyeki abaloko be ba Emirati banyini nsi bennyini sijja bitegeera baloko yes naye nga ali Abalabu abaavu Abawalabu alikati Abawalabu bangi wali aba Egypt nga naye Muwalabu okitegeera twagala kuba n'ab'e Dubai bennyini abeera e Dubai banyini nsi teri kizibu okusanga omuloko omwavu bali be banyini ssente ate babeera batya abaavu lwaki balina empisa embi ate nga balina ssente abasajja balina empisa embi ate empisa zaabwe embi zirabidde mu kkomera Abawalabu abo alinza okumanya oba ekintu kye bakoze abasajja abo n'abakazi mu kkomera ninga ne bano abantu babi tubadde ne kyali wafaawo sijja mwogera linnya naye bansangayo bo mu kkomera kati zaali mulwadde obulwadde bwaffe buno jjuka ebbanga lye twamala nga tamira ddagala ebbanga lye tubadde tumazeeyo tebakkiriza mmira ddagala ng'olina yatuuse senga bankwata nga nina siriimu tebanzikiriza kutumya ddagala lyange tokkirizibwa na kuba mu nsi ng'olina siriimu pardon tokkirizibwa na kuba mu nsi eyo ng'olina siriimu tokkirizibwa kubeera Dubai tebasobola kukulekayo nga bakutegedde nina eziba zijjudde zitya olinnya etokota
It's happening bwe tugamba. Yeah. Ate wemba mulambuzi nga nvudde no nasirimu wange. Je bate abalambuzi. Naye oba ogenze okukola Dubai. Toyina bba nasirimu. Toyina kuba nayo. Ndowooza abi ensonga lwaki olina okwekuuma n'okkendeeza obwenzi n'okukumya obwenzi. Anirini nga omulabi aba agenda kukola kikubanga ffe tugenda e Dubai ne tulya ku ssente. Oba oba olinamu akalowooza akagamba kangende enkole ng'olina siriimu. Tezo omuntu wa siriimu abonaabona nnyo e Dubai. Kwekuuma kikulu obanga ogenda kukola. Ate bannayuganda abali e Dubai bangulako nnyo eddagala ly'amaanyi g'essajja n'ery'amazzi balikozesezaawa abasula mu bed space. Yes. Kati katandika obuuza ebibuuzo. Omanyi okwegatta okuli mu bed space, Shalom. Nowegattira ku ddeeka? Ana beegatta n'olwa lombeto ng'ezzungu bw'etyo oyinza olowooza mu ssimu. Lombeto? Maama. Ki ekiri walo? Lombeto ogimanyi? Nze nnyumiza. Obukate ne bwe bateekako. Abaana babumanya. Bwe twasibanga mu ddomu n'osiba essuuka eno bw'oti ne bw'oti. Anti eba nnyumbayo. Ye lombeto? Wetolooza lombeto ku kitanda kyo. Kati omusajja akujja gy'akujje. N'akuleeta nga bonna bakula bedipesi mangu bantu nga bameka. Where you sleep. Babanga bantu bameka. Bangi kati gye mbaddemu yadde nnene ndowooza eno ng'asula abantu 14 n'eringa 14. Kati abantu ng'ana nga bakuleeta eri ng'akola bakuleeta mu lufula. 14 n'eriwaddewo 14. Kati bakuleeta nga ne wonna atimanyi ojja mu lufula. Okwegatta kuli nno mu Dubai. Mu ddeeka? Iyo omwana yeegattira kaddeeka ka waggulu. Kati ono wakaddeeka wa wansi ono wa wakati yeegatta atya? Beegatta. Omugongo guna. Babipima buddeeka obwo ng'osobola n'okutuulamu. Ate owa wansi abasinga okunyumirwa. Kati oli akujja eri ng'akimanyi bakuleeta mu bbaagiro naye n'ojja. Ne mumala okwegatta nga musibye lombeto. Banyo nga tabawulira n'ebbawa lwaggulu. Kati ate section bed space omulaba aba kimugunyu. Teri kumalimbala ggwanga. Teri kuyimbalimba ggwanga. Onyumirira muri kisiiri. Naleo kanye nkola YouTube bino nandi bisanze babadde kaseka yange mbirabula. Ate bakuwulire. Nenga abaana beegatta. Okwegatta kwekimugunye kunyuma nnyo mu bed space. Kali mpola. Abaana b'e Dubai bangulako ennyo eddagala. Obulewo mpeerezaayo ne ngamba balikozesezaawo. Salomu abaana beegatta ate obulwadde bungi e Dubai. Nga bannayuganda nabo balina obulwadde. Subhana malika. Era oluyita bayana nakule mu Dubai teri siriimu. Abaana balwadde. Ate oyo omulala kyali wange nakunyumiriza gwe mbadde nkunyumiriza. Gwe basanze n'obulwadde. Yatuuse nawulira ndowooza nga kimuyitiriddeko amaze ebbanga ddene nga tamira ddagala lye. N'agenda n'abagamba. Nakulabidde Omuwalabu. Omuwalabu omupoliisi yatabuse. Ng'ono amugambye enya siriimu. Bamugye mu luumu mutubadde tusula naye ne bamuwa akasengeke. Naye abantu batya obulwadde ate nga nabo babuyina. Jasula kuba nti bata babuyina. Babeerayo malwaliro agabbeeyi baba mu life nnungi. Nnyo babalabirira bulungi. Omwana bamugye mu luumu yaffe ne bamuwa akasengeke. Stigmatization. Era omwana simanyi nakumanya mwana. Kati bamuwadde RVs. Anti bamukatya mu bed space. Eddagala bangamba RVs tebazikkiza mu Dubai. Iyo abaana bazitunda. Zabe. Bazijjeno. Dubai wali ekitaliyo. Obuntu buno najibu. Mbozi. Twawayo buli lwakubiri. Tukola story z'abantu. Gwalina story 0705271973. Ongambye. Abaana kati bagifudde business. Ajeno ARVs. Nazitunda Dubai. Bame planning. Pepu. Purepu. Sima emergency. Sima ate. Lydia Postino. Tebiri e Dubai. Jebiri. Byo ya bei nnyo ku byawano. Anti kati abatadde mu transport. Katali bwagula Postino. Eno Postino wameka lini gwe mukazi. Watano. E Dubai abanga wameka. Mubuluddeko. Dubai. E Dubai abanga wameka. Aizo kagugusa 50 dirham.
gwe gumu ekitundu 5. eh 5. eno ka postino ke emitwalo 5 ke 15,000 Dubai bakaguza emitwalo 5 eyo teba nsonga lwaki antwanyo kendozo okwegatta okuli live kuba sente zazigenda nyingi ate bagamba situ simayo mulire mu kaveera tawoma ate n'ekirala sasuto mu kaveera tawoma mama kati no Shalom abaana bakikwata bubi okimanyi abaana babeerawo ne bagamba ku ddungu ffenna tubeera balamu oli n'agamba ndaba oli akola mu accommodation asula mu accommodation akolera company alaka mulamu n'abaana balwadde kati nona avudde nga mufumbo atuuke n'agaba ebintu bya munne gwaliseno abakazi bali eno bafumbo bawasiza bavubuka mu bed space onyumyaki omazeemu amaanyi babeeno bentunuuliza amaaso ano ngamba abaana abo njagala nabafunye aseeka nawo Hadija kalungi ndamufunira musajja musiraamu ali yaŋŋamba neekuuma nawo shasha kati abakazi bava eno Dubai bava eno Uganda Aisha Bento naye asobola wako omusajja omulala nkutidde bava eno nga balina abasajja era bafumbo n'atuuka eri ng'ali singo n'awasiza eno ne mu Katanda kati aba akyogera ne bbawe ne Uganda nga bba naye amwekuumidde kati mujjukira nti nakola ey'omusajja gwetanga single father kituufu yabyogerako n'agamba omukazi bw'agenda okukola obwakadaama manya tolinaawo sijja gamba nti bonna ye awa kintu kyenga ava eno nga mufumbo n'atuuka eri n'awasiza mu bed space kati nate abaana abo balaba abakazi abo abakulu abeebuza amagezi ayinza n'okuba kati nga akavubuka akateekamu buli kimu nga ye afunya sente meka omukazi oyo mukulu ayinza okuba akola oba afunayo 3,000 oba 2,500 omwezi 2,500 that is 2.5 n'awasaako omuvubuka afuna ensanvu kati ng'asobola nya ku bed space kukudeka yemu anti bagamba gwekola musuwa osirike abaana bali bakola emisuwa tebakyaga kukola abavubuka beeri bebaana kwekungulako Shalom oyiro kuba agenda nnyo Dubai awo plus 17 bali bakola misuwa kati jjukira omulenzi kizibu nnyo ofuna omulenzi wabanga talina byogera kizibu ofuna omulimu talinga nga muwala nti omuwala oba ojagendako mu kiyumba ojafunayo ekiyumba ogende okiwubayo emyezi gyo nga 3 abalenzi emirimu gyabwe ejaba talina byogera tegirabika so nakyali wange ali awo wafuna omukazi Zulu perfume zatunda perfume n'abeera ati ku ssimu abeera ati yangulako ne ka pink lips kumbe yakola waya n'asirika kugumya mugongo akola mu town mafuta tuyakola mu town okwetunda nga nkola mu town okimanyi n'abasajja beetunda Dubai katebe nkatereze ntya wadde okimanyi abasajja bakola ki beetunda Dubai ng'avudde mu Uganda ng'alina abo abakola mu mibiri abo abekula bakola jimu abo beetunda kati babamugulanga ssente mmeka bagenda waliyo ezi hotels zebbeeyi zimarina bamama babeera eyo manyi bana abakazi abakulu abakola mudda ku ssente kaabwe babayita bamama babagala zi massage services omuvubuka akulaga munne agendayo neyeetondera gaa leero kimama kimpise naye leero tekimpadde ssente kimpadde kido ekido kimanyi 5 zemekeza Uganda 5 bannayuganda mukirabye oli eno bbaawo ali mu kwetunda Dubai emitwalo 5 kati baagala nnyo abalasita bagenda ennyo bw'oba ne dreads oba oyita kati onajibu wange tayita onajibu saaba nnyo olaba ali awo yenna umbwa kaali saaba nnyo kyebera bajja funa mu Philippine obukadde obutalina manyi Philippine nabo no bujerega baagala omusajja ng'alina omuko gwa Musa baagala do you use Shalom oil ukola buti big bino byenjagala me want big no small me want big ebyo nabiraba gundi gwanju nga babuza BBC
Bayiza kulika egwanje nakulaba. Kyogamba neno nayo e Dubai. Babuuza ku BBC. Yes. Bw'omugamba mbu. I want big, okay. Yeah. Smaller no good. Hey, bugamba butya? Smaller no good. Small no good. Yeah, you want big. Ngomga, why do you want big? Are you cooked? Bro Filipini. Huh? Nakola bwagala. Kaagala okafiireko katuuyane. Kati n'abasajja beetunda n'abakazi beetunda. Abasajja beetunda. Ze so tuwulira ezo mbu obuseegu buli e Dubai bungi. No. Shalom, I don't advise someone agende Dubai. You wouldn't advise anyone at any cost agende Dubai? No. Dakwata baga biwulira abamu. Totunda kibanja kyo. Mbugenda Dubai. Totunda takali wasikira. Teweewola. Mbugenda Dubai. Dubai teri mulamwa. Bangamba abaana ba Musoke. Ne bazzukulu ba Mbuleera bali e Dubai bangi. Bangi nnyo. Mbwe n'Abalabu bennyini. Bazzukulu ba Musoke. Abamu. Nakwanti bate biba bya munda nnyo kitegeera. Biba bya munda nnyo. Naye kati abaana batabuse abamusoke. Batambula ku street nga tebagaana kumanya naye ne bakutegeera. Musango nnoogo. Toli muzzukulu wa Mbuleera. Musango. Bakwatirawo embwa. Kwa Dubai mulimu ebintu ebimu byetaba makulu. Okimanyi? Mulimu ebintu ebimu byetaba makulu. Nenga gye biri gye bali. Abaana gye bali. Betwa daddy mamito. Nga Bannayuganda? Bannayuganda tebe basinga. Bebasinga. Munnayuganda afeeno. N'agenda abiriire Dubai. Nga bayita mami? Papito? Naddala bakadaama abo. N'abakadaama abo bwe bambeera. Akadaama basiyazi? Kyake bambeera. Kano mpadde kapya. Anti balwawo okwegatta abamu. Kale osanga abaana nga tebamuwa off. Okitegeera? Kati wabaayo n'omulala gwakola naye mu kiyumba nga badeveloping omuzoogo. Ndoza kwemalako nnyonta. Naye era abasinga bikoma ku kisaawe Entebbe, kasita atuuka Entebbe. Ng'akubira Najibu. Nga anyingiddewo. Kale ate bebe bw'aba alese eri. Bebi we? Bonna tebabeera serious. Kyobamala just kojjako gundi nnyonta. Babirya for fun. Yeah, kojjako nnyonta. Naye tebali serious. Ate akataapu. Akataapu wandiika ogambe akataapu. Akataapu ke kalwankali ako sikategeera. Akataapu? Akataapu ako kabeera mu ttooyi. Olaba ettooyi wano we batu kuno kw'otuula. Waliwo kano akagunja akabeera kawo. Akataapu akabeera awo. Ako bayita akataapu. Omwana agenda n'akeekuba. N'akeekuba eno? Jjuka kaba ne pressure. Kaba ne pressure y'amaanyi kati yo wawulira nti ayagala ng'agenda ku kataapu. Abaana benjogako be baba ne batawa off. Naye omwana abanga bamuwa off. Akataapu kamazisa? Kamazisa. Tekasobola kwonoona? Obunyogovu? Tekasobola. Kamazisa. Akataapu kamazisa. Talegedde kataapu. Ajja kulaba interview. Akana akataapu boy no. Kambeererawo ko nange. Naye akolako akataapu. Kambeererawo nnyo. Shama mukagatta kuli nnomu ate naddala nga. Kati wali awo ng'olyagala kwegatta. N'ofuna akataapu. Nogenda mu kataapu. N'okeekuba. Kakuba pressure baaba. Obeerako awo. Tekasobola kukosa akataapu ako. Akataapu tekasobya. Saagala nayogera ku kataapu ako. Wanyi? Tekasobya. Akataapu nkawa ekitiibwa. Kambuga emyaka egi. Kati bawe e Uganda. Nga ndi Abu Dhabi eyo. Kati ate bawe gwe waleka e Uganda. Kati nga ye omulowoozesa ki? Shalom nze simuzi nnyo muntu mufaanani w'abasajja. Mbatya.
Batya. Kaba kusalawo okudda kataapu. Olumu nakiyamba. Kiyamba kye akataapu. Yandifunye ebirwadde. Akataapu kakikolako. Bannange nedda. Ati nali mu kiyumba. Alisti ofuna omuvubuka awo. Ate nali mu kiyumba nga tebampa off. Kati ngayiko yoke kuba emirundi ng'emeka? Mu wiiki oba mu mwezi. Omwezi. Anti kati nze n'ekizibu kimwe bwe natera okugenda mu nsonga zaffe ziri mba n'obwagazi. Mwenna nga muzigendamu nga muzivuddemu. Yes. Muba kala alini waseka ajjukiddemu. Mba n'obwagazi kati awo ng'omanya akataapu kajja kusoma. Nga ngendamu kajja kusoma nga nvuddemu era kasome. Kati amazzi ogapima g'oba ogenda okwekuba oba onyiga bunyizi? Tebakapima. Bayiza wawo wano bakasumulira. Naye kisinziira pressure gy'oyagala. In other words, weepimirako. Pressure gy'oyagala. Oyinza okuba oyagala mpola mpola. Akakuba ali kuba ya balongo bamanyi. Kakuba ku balongo. Okatagetinga kuba ngo ennyingi. Zewubazi. Subhanallah kalikutus. Abange. Akataapu. Kataapu ako kambeererawo. Myaka 2. Mutufuulira. Era gwe olaba abaana b'e Saudi era ne bakulya ng'oyogera ekikyamu ku kataapu. Abaana b'e Saudi abo bayinza okunyiigira. Akataapu. Kataapu tekasobya. Akataapu tekasobya. Tekasobya. Kabeererawo munaaba. Kati abalenzi bo bali kasabbuuni. Abalenzi bakasabbuuni. Akasabbuuni kabeera mu bed space eyo okufa obufi. Nyane gwe nawulya so ng'akola ebyekisiru mu bed space. Ng'akola ki? Ng'ali kasabbuuni oba ali mulundi. Kyamutabukako. Address simu ye n'agikola bw'ati. Kyokka kiri kasabbuuni aye kitaddeko n'ettaala nno mu buliri bwakyo. Yali alaba ppono. Alabika yali alaba ppono. N'atwalira amateeka mu ngalo. N'agatwalira mu ngalo. Ate nga mama abaana taliiwo ndowooza. Teza gwa alina omukyala e Dubai bamwegendereza nnyo. Tobeera nnoga mukyala wange neekuumidde. Okujjako ng'ali mu kiyumba ate nga tekimuwa off. Ate kati Dubai kizibu nnyo omwana okukola mu kiyumba nga tebamuwa off. Kizibu. At least bamuwayo off 2 mu mwezi. Bannange ntumidde ku mwala wange Jackie Kalidali wa Shalom. Jackie ombuzeeko nnyo. Oli otya? Oyo alina bbaawe nabaye munika. Bafumbo. Guno omwezi asobola okundagayo yonna ate nandaga omulala. Be Dubai? Akikola ate. Ndagayo anagwa nanga kati anko tufunye ono. Anko kati ndeeso ono. Anko ndeeso ono. Abaana bo bakyusaako bukyusa e Dubai. E Dubai bakyusaako bukyusa. Boyagala gobeera naye. Kanya mukomere Dubai babakkiriza okwegatta. Mukola mu Dubai mukomera. Tusaana kuyima. Osobola okuyima kwa mukomera. Kyennagamba abantu people are saying ya mu Uganda mbo emmere yeruzira mu kkomera ateekamu amafuta ab'eddagala si kituufu. Kizibu nnyo okuyima. Naffe baatugamba nange neebuuza oba emmere gye batuwa erimu ki. Neddobo olina birowoozo. Tosobola kuyima. Nze nava ezuulira nga sikubye ku saaluuti. Nerwe navaayo ekiro ekyo mbolwagira bwentyo olwagamba bail granted. Omuntu yasula eseka. Ate bwaziba. Kasita baatulekamu bwetu. Ne ebbanga lye namma eruzira saayimako. Nenga nabirowoozaako. Tosobola kubirowoozaako. N'oweekwatako tosobola kufiiringa kantu konna. N'akataapu ko wakola otya mu kamera ow'akataapu mu kkomera. Tabeerangayo oba tolina budde buyima tosobola na kuyima oba ne stress. Oba ne stress oba n'obusungu. Kati ekkomera mwalyanga mmere ki? Mwalyanga kubusi? Kubusi ku makya. Emisana ne tulya emmere omuceere kosi muceere na nkoko. N'ekiro kubusi. Kubusi. Baba kubya okunywa ka juice biki bye mwalyanga mu kkomera e Dubai? Mazzi. Ngena mazzi mwegulire. Mu kkomera? Albasha amazzi gali gaggula. Kozi wetufunye amazzi g'obwereere. Immigration naye nayo amazzi bakolayo
waliwo amazzi gano ge balongoosaamu ne bagamba kati mujja kunywa ago mazzi Agali naye ng'era purified. waliwo abatagaagala nga kati ojja kugula ojja kwegulira supermarket ngeze wegulira amazzi go goyagala Kati mukomera mulimu TV mwalaba ku TV TV zibadde naye nga tebaziteekako banga baziteekako mu kisiibo wokka zibadde naye nga baba tebaziteekako kizo kuba amasimu eno bakanga bakutte oli ku deportation yawo anti oba ne ssente era simwe bakuba dira mu 10 gwe mutwalo ne bakuwa eddakiika nga 5 kati ekkomera lino ogaye watuse nga woviriddeyo nga mujjudde nga musa kunfayisa abantu bana Alubasha wajjula okujjako eno ku immigration buli omu alina akatanda buli omu alina akatanda ke era wobozze wali mweyambula ezengoye muzijjamu wawo uniform yawo bakuwa tawulo ne bakuwa essuuka ne bakuwa ne blanket immigration yo ensula tebadde mbi naye gali amakomera eri gye twasookera Lubasha banaye wabi wakyapu banaye wenda nga alina omuntu alubasha bambi bakyekingeko embeera ya Lubasha mbi eringa yayiga Sharifu wakyafu ekireyo kikambwe Sharifu nga yaddugala naawe okirabye igamanyi yembu yali yeyerusa yali ku kizigo nali manyiga Sharifu mweru nange bukyawo mugundi kisipi mbalabe namuga yeekebeze n'agamba mulamu Sharifu weekebezeeko mwana sayina ezo si nnungi Choka the boy looks to be humble no when I was in school I used to watch that boy when I was still at school ye Shalom wali kusoma ngola Sharifu nali kusomera nga ndaba Sharifu kirasi anali ku university okay naye nga mulaba ngaawe mulanga vuma nga ngamba does he have parents Sharifu yaliko bambi naye eno ensi togireetako maanyi boy ensi yakuba Sharifu bulati ensi tugijjeko amaanyi ensi tugijjeko amaanyi kumanyi banaye nga wemmula wamma tudde omukomera genda yiga tuli mukomera kati wamma embuza ffe tuli wamma mukomera kozi wadde ombuuza ki ensula ongayo ekire Alubasha Alubasha era oli owaga nti ali Alubasha bambi mukyekingeko Alubasha buli kimu kyaggula bali abasajja okumanya bakambwe nnyo olwadde omwana omusibye ate n'omwagala mu ssente kyebaagala kumanya okimanyi wali ku immigration nti baleeta abantu okuva mu supermarket ne bapanga ebintu paka wali kyokka ate tuli mu kkomera ate baseera ebintu okufa obufi nebabuuza bana abasajja oba baagala ki omwana omusibye ate oleese obuntu obaagule ate nabwo obuseera nga si byangu Sharifu Shalom si byangu embeera enyigira mu kkomera era batolina mu kasente kiko ojja kwetaaga sabbuuni ojja kwetaaga okulya ku mugaati etaba wa sabbuuni wabwerere mu kkomera momina omwegulira kabawalabu kyabo made a picture I have for bawalabu these people who come here mu Ramadan ne bayamba abantu they take pictures of you guys eating rice their pilau and they pretend to be good babi kati okimanyi omugati gweri omugati gwe twali tugula ebweru e Dubai ng'ogugula 2.5 that is 2.5 eri mukomera nga gwa 5 dirham that is 15,000 neno kagati kenkano we kati n'abantu abasatu tekaba bakusa amazzi ga 1,000 amatono ngaako ga 1,000 ojja kwagala okulya ku apple 2,300 naye nga ate bweru apple yadira mwemu kati abasajja bakunyigiriza n'olya nga bakunyigiriza kati gavumenti enza kuyamba okyo mu Uganda ngatanga ya gavumenti kuyamba
ebikompolo tawo lugenda maaso lubakosaza mu Dubai nnyo lutya abaana bangi babasazeeko ku mirimu abaana babadde post leave ng'omwana teyeyagalidde kudda waka namugawa agenda bakuwadde tiketi obeera awo ne bakubako tiketi mb'ogenda mu vacation companies zisazeeko abaana abakozi bwekyomanya ebikompolo ate eyo naye ate yali story endala kati waliwo ku bikompolo eyo oba byakubako ng'owulira gye musula eyo byakubako nga mpulira ebiseera ebyo nali nkola waliyo okugundi baito batya abaana bamanyi Jeberaali waliyo gundi waliyo warehouse byakubayeko nga tuwulira era nga ebikuba kuba kudda waka tebakiddako kati right now bannayuganda abawangalye Dubai bali mu state ki kwati gwe akavayo weekend yennyini nnyini state etya bali mu mbeera ki bakola bali bulungi balina ku mirimu abali makumira bali batya tubayambe tutya kyekiri Dubai ku munnayuganda gwekyobamanya Dubai yandinyumye singa omuntu aba n'omulimu ng'akola abaana abakola emirimu gye bali abali mu makampani abaana bali ku contract gye bali era abo bali bulungi naye ate era abatalina byogera ababonaabona be bangi nga toli agamba nze okudda e Uganda sina gaba bakiyita batya okuva mu lyono gwa mu butto anti tubeereyo nga teneno bagamba ate eno kati gwe ozeeko mu Uganda ennaku zaakamalamu 2-3 Uganda ogisanze otya compared to Dubai eyokya Uganda eyokya era Shalom mugamba kubawuliriza abo Uganda eyokya nefe nga mwetuli era muteeko connection no connections but we're just like we're in Uganda munaye mwemuli ate mweyagala ate munyirira naye nga anti katola Shalom oba okomyawo mu nsi nga teweetegese era embeera oba ogisuubira ati goli mwala mulungi uyo awina hip si figure ebisajja bigenda kusumbwana ebyo na Uganda nawe okyewuuna tuyinza okujja ku mbagayo nze ntana abasajja Shalom kibakumenya nnyo omutima I've ever been disappointed by someone. Bambi, So. Chimami. Bagenda- Basajja mena bad. Babi nnyo Basajja babi. banaye oba toli ku bwangu Sajja muleke. sajja muleke What happened? Yakujja pointing ogenze bweru. Oba wano nyi ku ground. wano Ku ground. Sajja nakikola bakira. nze nanaaji nalina omusajja nga tosaana mumpa Namulungi. nali responsible sajja mukulu kati nalowooza nti Ategeera. naye ng'ayenda bannange Obwenzi tebukolesanga jja. Yiyi, mmanyi yalina mukubi. Naye okwakwa akantu yali takuba ale yali tanjajinga toya kayimba kannabitaka. Teri musajja w'omu wekimanyi. Obwenzi tebukolesanga jja. Obwavu n'ebisangibwanga guma. Obufumbo buba bugumiikiriza mukwano guma. Takawulyanko sinze nkakuweereza gwe lwakuba weekubagiza naye kale tojula bingi. naye mbulamu omusajja bayiza Figa ziizo naye bantya yokavi olwa dread. anti ndi mukambwe Ojja funa ekimanyi era nkuba omukiga. Okuba abasajja. tomanyira nenkuleka Omusajja ali mutuufu okwenda. Temu musajja agala wasa musajja munne. Twagala omuntu ali soft. anti mukisussa Eryo fugabbi. mukisussa Era kyonna bwasa kavuka nga gwagenda okewasiza kwogenda okontrolinga. kansoke nfune ssente manyi nja funa ssente inshallah Bakusaba kya ku nnyonyi mukomera malayo bbanga ki? mwezi gumu ne weeks 2 Bambi. Oba oli awo. batugala twegulire tiketi Kati wakubenda abaagala waka. ogendamu nkubirani I thought when they deport you, they are supposed to incur the expenses. anti kati olaba waliwo okuba nga oyagala genda mangu ate bebwera ebirwawo ebejja Ate kuba gwali wakoowadda. ejja kuba process nze nali nakoowadda okitegeera kati nga mu buli ngeri yonna olina okweteekamu ka tiketi Kakubeereremu.
Kasente ani yazikuweereza? Sente nakubira bakyali bange aba NUP abo saabatuukako ngwe nkulaba olwa NUP nokuunyakuunyako nkulaba kituufu nnyo NUP president nkulamu principal nkulaba oli gumite era ngenda ku security maaso onyewa NUP tabula ngenda ku security kati oli gunja ali mukomera madaada oyo nno ge nali njagala okukola naye bwa security engeri gyataliiwo osobola okuggala loopu waffe Ssenyonyi Lois Lubongoya era njagala kufuna time ngendeyoko ku kitebe so nze nno nina certificate yange mwaba abawaayo ku ssente nga ffe oh that's good nagola certificate naye tebyagenda nga twali tusuubira but we keep on pushing. I know. Yeah, we know just tukyaliwo mpola naye era one time. And one time. Maba kusa kwetokota bagga tugenda ddi oboya nga agasula ng'onaabye naye tunasooka ne ngenda ku kisaawe ng'ate Museveni ekisaawe yakiggadde Dubai ekyawana naze ekisaawe ate yali agadde kyakimbwa Ebola nakuzaayo etuddayo baakuleeta naye ne bakuzaayo ekisaawe kya Dubai wandikubye enduulu gye twakoma actually twalina mu kkubo nga tugenda tetwatuuka ku kisaawe twali mu kkubo nga tugenda okulaba batugambye tuve mu katimba twavaamu mu katimba ne batugamba bannayuganda temugenda ekisaawe kyammwe kiggale mbuno waliyo Ebola nesooka tuddayo ate twaddayo ne tuubayo weeks endala jjukira babe abalina okukola ribuuku naye nno njagala kulaba mukulembeze mukulembeze netali mu ggwanga akomawo ddi sikiwakati kubigenda maaso mu ggwanga sikiwakati anyway bwakomyewo watuukiddewa ana nkyali biwanvu nze tebinatereera era oli wakuwa chance yagendako mu nsi endala okukola oddayo nzirayo ndi redde okuddayo oyinza obbaayo omwana waffe aba NUP abaagala okukuwa kasente abaagala okukwatirako setolinga ingoma deportation tebeera byangu ofayo osoma ennamba y'essimu era nsaba alina kyalina nkwatemu bingi Shalom byenjagala okugamba nga tuli off mpewo n'embeera gye mpitamu ng'omuntu kyekyasinze n'okundeeta agala tukuyambeko abagala soma ku nnamba y'essimu lini nkeberako ku nnamba yange namba mpya nayeeyo obenda wankubiddeko kimanya MTN is it MTN right Airtel beera sure yes lini beera sure etwe namba ya notwe ya bawo mtubba agala okuyamba sister waffe n'omuganda waffe ali eyo enamba yeri 0731 44 54 50 kanjiddemu agala otuyambako eri 073 4 4 5 konna kwoba osobodde kosobola okussaako mutwalo miliyoni biliyoni mutuwe ku ssente tube nga tuseetinga obulamu mpola naye kenyi bakuwole mu ddoboozi lyo nga tuwunzika nga tunzika abalabi ba Shalom 256 mwebale kutulaba embeera eyo gye mpiseemu naye ne gye mpitamu si nnungi so alinayo kyalina kyonna nkyaniriza kuba gyakweseetinga nange tereze ku bulamu tulongola tukola stories no obeggwa obeeko kyoyigamu naye kijagala waliwo yakatwegattako kubanga oprocessinga ku visa be very keen tokkiriza kuferebwa yes oyinza okutya okukuloga but consult other parties
bamufera milioni 14 n'amuwa fake visa ye Canada. I don't want you to be the next victim. Kyova tukola story nga zino byeka kyoyiga. Then kyonna kyoyitamu ali e Dubai muganda wange wonna wawangalira. Kyonna kyokola enzo bagwe okukomera liri mu Uganda. Do what you're supposed to do. Kola contract yeggweko. Guma kwatiriramu. Lunaku lujja keera ng'owangudde. Naye kyembadde nsaba. Omwami bamita Honorable Muwadanko nyingi. Ow'Ekyadondo East. Ye minister, shadow minister. Wa Internal Affairs. Simanyi naye omuntu yenna ng'asaba omuntu usaako. Badde njagala mulabe. N'abantu ab'enjawulo abali mu gavumenti babulimu ku mbeera z'abaana ze balimu. Naddala abaana abali mu makomera beetaaga kuyambibwa. Beetaaga kuyambibwa badde ewaabwe. Olaba Omwadanko nyingi n'ennamba ye. Tujja mukubirako twogera ku appointment tulabe ekigenda mu maaso. Tetugasuka nnaku olwaleero bannange mubeere bulungi mweraba.